In Busoga, I am coming. Karamoja, I am coming. Mbale, I am coming. Masaka. Eh? Everywhere we are coming. Tugenda kuja, tugenda bachalira. That reminds me of telling you that we shall soon resume our nationwide tour. Munaku ezitali za wala, tugenda kuba tufulumya program yaffe. We shall release our program and inform you when we are coming to you. Now you, the leaders, go prepare the masses so we can come and charge them, and ultimately we combine with all Ugandans from all corners of Uganda and we mess up Museveni like never before. Bigambo bya President Robert Kyagulanyi Ssentamu nkwaniriza nnyo gw'omulabi waffe omulungi owa Babi Television Uganda we bali kubanga otambuliramu naffe yonna gy'osinzira okubanga otugoberera nsonga ku nsonga nga bulijjo toyama okubanga tuzikutuusaako ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu lya Uganda, of course naddala nnyo mu kibiina kya National Unity Platform. Bubadde bubaka oba libadde eddoboozi lya omwagala w'abangi Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine, president waffe omulonde era nga bwalangiridde nti countrywide tour phase 2 eri mu kutegekebwa era nga essaawa yonna agenda kubanga areleasinga obanga ata date zagenda okubanga atambulirako okusinziira ku bitundu bye banaaba basazeewo kubanga balambula mu phase 2 eno. Mbale abategeezezza nti ajja, Fort Portal abategeezezza nti ajja, Mityana abategeezezza nti ajja, ab'e Masaka mwe mulidde empanga. Jjukira nti president abadde wali London gy'abadde ne concert ye oba ekivvulu kye kye yatuuma The Return of the Gladiator mu London era nga kyawedde bulungi nnyo nga we mwakirabye. Ensonga ezimu ku ezo ezaaliyo twazikutuusizako obutereevu wano ku mukutu ogwa Babi Television Uganda osobola okuba nga okeberayo era nga yafunye oba ayina ne recognition ke yafunye President Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'ensonga nti amu ku bayimbi abanene wano ku lukalala lwa Africa kuliko muganda waffe Davido yavuddeyo n'agamba nti President Robert Kyagulanyi Ssentamu actually yamuyisa na Bobi Wine kubanga lyerinnya erikola mu music industry. Yagambye nti President oba Bobi Wine ye mu buyimbi namba emu mu Africa ani awakana. So president okusinziira ku byafaayo bye yakoze wali mu London mpaawo ayinza kuddamu okukikola kubanga yali yasembyeyo oba yasembayo okujjuza ekifo ekyo yali Davido era kamwa kwogera kyova olaba yavuddeyo n'atendereza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine nga omuyimbi namba emu mu Africa. Eyo nga tuvuddeyo nga tuzze ku bya countrywide tour ye President Robert Kyagulanyi Ssentamu nga wabategeezezzaako ndowooza eddoboozi eryo muliwulidde bulungi. Osobola okuba nga oddayo n'olyekenneenya n'okwata statement za president z'akozesezza. Ab'e Masaka waliwo ensonga mpitirivu nnyo ez'okutereeza mu kitundu eyo wabula president ndowooza olunaku lwagenda okubanga ayitayo e Masaka agenda kuleka byonna biteererezeddwa ng'okusaba kwa bannamasaka bwe kwatuuse eri President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Alina ensonga lwaki yasookeddeeyo olw'ensonga nti ababaka abava mu kitundu ky'e Masaka naddala e Kaboneera wava Abedi Bwanika okussa ne mu kitundu ekyo ekivaamu Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba agenda kubanga ateekayo abakulembeze b'ekibiina kya National Unity Platform abapya oluvannyuma lwa bano be yali yateekamu obwesige okumisbehavinga oba kiwandiise okujeemera ebiragiro eby'ekibiina n'abakulembeze abakiddukanya. Era jjukira nti president ekifo kya Mpuuga agenda kubanga nakyo akizzaamu omuntu era nga yamujja ne ku bwa deputy president n'amujja ne ku kyobwa commissioner ku kyobwa commissioner ye Mpuuga Mathias yalemerako
era okusinziira ku kiwandiiko Speaker Anita Among kye yavaayo naawe ekibiina kya National Unity Platform twakibalagako bulungi nnyo ekipapula ekyo era twakisoma bulungi nnyo ku mukutu nga kiraga nti Among yategeeza nga ekibiina kya National Unity Platform wekitalina ssemateeka ayinza kuba nga asiguukulula Mathias Mpuuga Nsamba w'ekitiibwa ku kifo ky'obwa Commissioner nga bwe baali oba ng'ekibiina kya National Unity Platform bwe kyali kisabye kisobole okuba nga akijjayo Mathias Mpuuga Nsamba oluvannyuma lw'okuba nga yagaana okukola ebyo ebyali bimusabiddwa oluvannyuma lw'okuba nga yazuulibwa nti yaweebwa miliyoni 5 ng'enguzi era n'Abedi Bwanika mu ngeri y'emu awo nno yeefuulira dda President Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya NUP olw'ensonga nti ayogera ebisongovu ebitajjaamu nsa ebiswaza n'omuntu omukulu naye nga eyo nga tuvuddeyo ye President yasazeewo abakulembeze bagenda okuba nga awa ebifo ebyo ebibaddemu Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba era agenda kuba nga akyusa n'awabadde Abedi Bwanika era ng'eno ze zimu ku ezo ensonga lwaki President Robert Kyagulanyi Ssentamu asoose mu bitundu by'e Masaka oba Country Wide Tour Phase 2 gyegenda okuba nga esookera eyo nno ze zimu ku ezo ensonga enkulu ensonga lwaki President Robert Kyagulanyi Ssentamu asoosowazizza ab'e Masaka kubanga bingi nnyo ebyokutereeza kubanga ekyamazima abakulembeze beeyolekera oba byayolesa empisa ezitali nnungi bwe bajeemera ssemateeka n'okukontana n'ebyo ebigobererwa ekibiina kya National Unity Platform. President Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ngeri y'emu waliwo enkyukakyuka gy'agenda okuba nga akola wali mu disitulikiti y'e Mityana olw'ensonga nti obukiiko oba akakiiko akaddukanya ekibiina kya National Unity Platform katuula bukubirire oluvannyuma lw'okukigwamu oba okukitegeerako nti Honorable Joyce Baagala Ntwatwa y'omu ku abo abali emabega w'Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba era bano kigambibwa nti tebakyakiika ku kitebe era tebakyawuliriza naddala okugendera ku biragiro by'ekibiina kya NUP kwe kitambulira. Bagamba okusinziira ku mawulire ge tufunye agalaga nga bano we baaviira ddala ku mulamwa era nga bye bakola ekyamazima bo bakola bye baagala si ebyo ebirina okuba nga bigobererwa abanga abakulembeze abalala ab'ekibiina kya NUP be bateekeddwa okuba nga bagoberera okusinziira ku mateeka ag'ekibiina ekya National Unity Platform. Waliwo omukyala agenda okuzzibwa mu kifo kya Joyce Baagala Ntwatwa naye erinnya ddyo terinaba kubanga lyatuukirizibwa olw'ensonga nti enteeseganya zikyagendera ddala mu maaso era bakyagenda mu maaso okubanga abamwetegereza bulungi nnyo abalabe ekiri ku ground olw'ensonga nti okusinziira ku mawulire agatambula agalaga nti omu ku ba MP abaaliko abakiikirira ekibiina oba disitulikiti y'e Mityana ku kaadi ya NRM onono nga yali Honorable Judith Nabakooba era nga oba minisita oyaliko ne minisita era nga kigambibwa nti ye yatandika dda campaign mu disitulikiti y'e Mityana nga n'olw'ensonga eyo okusinziira ki ekiri ku ground kiraganga abantu b'e Mityana bwe bajjamu dda Honorable Joyce Baagala Ntwatwa obwesige era nga bagamba nti singa ekibiina kya National Unity Platform kiba tekivuddeeyo kubanga kikyusaamukko bandibanga bagenda kusalawo basobole okuba nga balonda Honorable Judith Nabakooba ku kaadi y'ekibiina kya NRM. Bano nno oba bino nno we byagudde mu matu g'abakulembeze b'ekibiina kya National Unity Platform ne bakulira oba ne bayitirawo ka meeting kye bagenda okuba nga bazzaako. Ekyavudde mu meeting agenda kuba nga nkikutegeeza bulungi nnyo naye nga ky'olina okukola kwata ku kadde ako osobole okuba nga ofuna notifications we twataddeyo ensonga ku mukutu ogwa Baby Television Uganda.